awo nawo nja kujjawo naye wamawulira basoose ne basamira ebyabadde mu kusamira byabadde bingi. Ndayambaje ye yakibadde mu mitambo ate Ndayambaje kasita abaawo muba mukitegeera. Ndayambaje n'amukebera n'amugamba bw'ati. Ndayambaje yamugambye ebigambo bino byonna bye mutakkirize mubireke, kyowira nga tojja kikkiriza si kikyo. Ate byonna bya Museveni nze gwe ndeetedde. Njagala Museveni ategere nti nsula wuwe neekulwa kuba nsiiba wano. Ndayambaje yamugambye ku kiriwo, sizze kukolera kintu kirala, sizze kunywereza ntebe kuba ekyamazima entebe yagenda. Entebe yo yagenda, wabula nzize kukola amasiibula amalungi. Bye bigambo bya Ndayambaje. Nzize okukukolera enkomerero ennungi, owumule bulungi mirembe nga tewali mutawaana gwonna. Naye ekyentebe oluwaddemu osigala ng'ogirwanira, naye entebe yagenda. Ye entebe togirina, yagenda. Ndayambaje n'amugamba bw'ati, kyengenda okukuyambako, abaana bano bwe batwala entebe eno tebakusiba, tebakubonyaabonya, tebakuvunaana, tebakuwaayo. Kubanga yo entebe bagenda gitwala. Ekirala, omwana oyo Kyagulanyi gw'olaba, buli kyokola akiraba era akimanyi. Waliwo bingi byogenda omukola n'abiroota ekiro gundi n'abiraba emisana. Amugambye omwana yakwetekeratekera nga tannaba kujja, amaanyi g'ayina mayitirivu. N'amugamba abakulwanyisa bangi, kubanga ne be watta entuuma ennene ennyo ennyingi ennene gy'otuumye mu ttaka naye erwana. Omusajja yabuuzizza Museveni, Lutamaguzi watta waaki? Naye nga batugamba mu history nti Obote yatta Lutamaguzi. Museveni yaddira omusajja yali asinga omwagala ku kyalo, yali amukwese n'amuyimbulira bikahindo otafiire, n'amuyimbulira bigundi bigimu muweezi, ne bijja ne bita Lutamaguzi nga Museveni waali alaba. Ate ne bagamba mbwani, waliwo omusajja gwe bagamba gundi yamuwabira yani owa UPC Sebirumbi. Mbu Sebirumbi ye yaleeta aba UPC bakulimba, bakwata Sebirumbi. Abo abasajja bazibu nnyo. Yabuuzizza Museveni, Lutamaguzi watta waaki? Kakati yamugambye bw'ati, forces ezikuyiga mpitirivu. Yamugambye abasajja beetuumye mujjukira ekyawandiikibwa kye twasoma mu kitabo ky'okubikkulirwa essula 6 nti n'abafu abali wansi bakeera ne babuuza Mukama ati naye bannange, era omuntu eyatutta ye akyali ku nsi ayinaayina? Ndayambaje mu bye yayogedde yabadde nga akootinga Bayibuli. Yamugambye abantu b'otuumye, yamubuuza Kayiira, yagambye abantu bano Kayiira, Lutamaguzi anomala gwe yamugambye sokulindiko. N'enkwanga ng'amuviira ku bali abaasooka ab'edda. Eno tebaatuuseeyo ku bano nabajjo bano bansereko bo tebabyogera. Naye kati ate ensereko ye yatutteyo mulaala empya kuba ye amaanyi mapya, akyalimu amatooke, kati aliyeyo yalina vayibu kati. Babanga abagira bwe bati n'abongerako omulala n'abagamba banaye muli wano mutudde butuuzi muweddemu amaanyi. Dawudi eyali yakajja ye yasitula banne banaye situke tugende tulwane. Eyali yakajja ku lutalo yasanga bo bali baatya dda. Kati nowulira Bayibuli egamba mu kitabo ky'okubikkulirwa essula 6 nti n'aba ne be baatemula obutemuzi wansi bakera ku makya ne bagamba Katonda nti naye bannange omusajja yatuttira obwereere era yakyaliyo ku nsi. Ndayambaje yamugambye ngenda kukolera soft landing naye ekyentebe kyo kiveeko. Yamugambye kakati sigenda kukweka
gano ge mazima entebe gireke kuba Kyagulanyi amaanyi g'alina mangi ate agenda kukujjako. N'amugamba naye kye ngenda okukuyambako nkuŋŋaanyize ettaka eriva ku kitebe kye, onkuŋŋaanyize enviiri za buli muntu eyali abaddeko Ssaabalamuzi nga wali mulamu. Kati gwe musajja wattu ani Kanyihamba weebereremu buli luviiri olukuva ku mutwe lubale. Kanyihamba bakukimyeko enviiri, winyiddolo gwe enviiri zibawe kuba ng'era oli waabwe. Naye bano olwaliro ngenda babuulira Museveni, ngenda babuulira ebintu by'omutamanyi. Museveni omanyi atuntuzza nnyo baminisita ne bajenero n'abakozi ba gavumenti bonna kaakati batali yeetinze. Bazizza omuliro, bazizza omuzigo. Wali osukunzeeko soda wa Coca-Cola n'omala n'omusumulula, tosobola kunywako yadde n'akati. Yenna afuluma tonywako. Gwe atakikolangako genda okikola ojja kulaba, ojja kuyagala omukwata nga tekyasobola mumukwata. Kyekiri mu gavumenti ya Museveni. Leero mugenda kutegeera Museveni yaani. Nalabyeko ku mawulire ag'ekiro eggula ekiro bagambye bagenda tandika okuwuliriza emisango gya reepu. Musooke Museveni. Gwe wenna ng'olina mukazi wo ng'akola mu gavumenti, olina jjajjaawo akola mu gavumenti nga mukazi. Mukama weebazibwe kubanga Mama Eben takola mu gavumenti. Kuba bannange Mama Eben ng'omala ofuna omulimu mu gavumenti ogenda kugukola ng'ova wammwe, si wange mu butongole. Tuba twawukanye. Ate nze n'erinnya lyange olireka waka, sagala totwalako linnya n'eri kubanga eri omuntu sebo omusobola okuyawuka naawo omuntu n'alemera erinnya n'agamba oba owasa genda owase. Nze ggwe ate nawe ggwe nze n'obonaabona n'erinnya ne bwe mugenda mu kkooti omuntu alisigaze. Bw'okolanga mu gavumenti eryange olirikanga wano n'ogenda. Buli mukazi akoze mu gavumenti, buli mukazi ali mu gavumenti ya Museveni 99.9% bonna kati bakaabacwezi. Nga Museveni yakwebakako genda olaba omusawo, nga Museveni yakukwata yakuleepinga genda olabe pasita n'ensigo nga yattaka yiikanga 7 kuba ekintu ekyakwambala. Pasita bw'oba tomusigidde ensigo yattaka tekigenda kuvaako. Olaba kati nange awo leero bw'obanga ojja wange nkusabire, ojja neyiika z'ettaka ebyapa nkusabire ekintu ekyakukwata kikuveeko. Naye Museveni oli musajja, era mmwe mwenna abalina abakazi abakola mu gavumenti ewammwe temuli basajja. Mbabuulidde byonna mbireeta. Ate nze nabagambye, ate nze nnyina kyentya. Wulira, ndeyambaze n'amugamba tukola emikolo gya kukutaasa. Leeta enviiri za Ssaabalamuzi bonna abaali babaddeko ba Ssaabalamuzi, abo simanyi Supreme Judge, simanyi Chief Justice. Leeta enviiri zaabwe, leeta ettaka eriva ku kitebe kya Nuupu. N'amugamba Obote musajja w'amaanyi nnyo mu byobufuzi bya Uganda, mbu olw'okukkiriza eri ewanda yambaze, olw'okukkiriza Obote akyali mulamu newankubadde yafa. N'amugamba aleete addemu. Yamugambye eddamu ondeetera ettaka okuva ku malaalo ga Obote. N'amutuma n'ettaka, n'amutuma okuva ku Obote, n'amutuma bagenda bigatta babikolemu eddagala. Eddagala lino ligende enviiri ez'Abassaabalamuzi, ettaka okuva ku kitebe kya Nuupu, ebifaananyi by'Abassaabalamuzi, entebe basusumbule ku ntebe z'Abassaabalamuzi buli omu gye yali atuddeko, baleete n'okuva ku malaalo ga Bote. Kati bwe bajja ku malaalo ga Bote bamuleetere akole eddagala. Eddagala lino bagenda lisimba mu miryango gya Paalamenti.